Kakati omwana golabo yo mukatambi ali mukulumiriza jjajjaawe okubeera omusezi. Agamba jjajja oli musezi, jjajja oli musezi, nkulaba ekiro ng'odduka ng'oli bwereere, jjajja oli musezi. Jjajja agamba mwana gwe leka kumpaayiriza nze siri musezi. Jjajja yeekaza naye omwana amugamba nakulaba. Kati jjajja ono alina obusungu ku mwana ono muzzukulu we, ne jjajja amulinako obusungu. Omwana ono musabi era ye musabi nnyo. Omwana ono agamba nti jjajjaawo ono alina ebintu byamusindikira ebyekuusa ku malogo. Buli we yeebakawo alaba ng'ebintu bye babisindika baagala okubisindikira mu birooto. Naye ekifaananyi ky'alaba omuntu aba ayimiridde emabbali nga bamusindikira ebintu bino, alaba ekifaananyi kya jjajjaawe. Kati naye waasinzirira awo n'agamba jjajja olina ebintu by'onsindikira ebitali bituufu. Nze Katonda akundaga mu kirooto, Katonda akundaga. Era omwana ono buli waagwawo n'alaba nga bamusindikira ebintu bye, n'alaba ekifaananyi kya jjajjaawe ng'aze okukaafukamira ng'alyoka asaba ng'agamba Mukama Katonda nnyamba ontase ku ddogo lya jjajja. Omwana ono agamba nti jjajjaawe afuuwa emmindi, ewaka yafuulawo ssabo. Jjajja agamba nze sifuuwa mmindi. Era omwana amanyi n'essabo erimu jjajja gy'atera okugenda nga bagenze mu bimbi ebyokusamira n'ebyokusawukasawuka. Byonna ssebo jjajja abyegaana, yeekaza. Omwana amulumiriza agamba jjajja wayagala okumpangira omusajja. Bwe nali mu nnyumba nga ndi mu kwambala nzija mu yunifoomu, nagenda okulaba ng'omusajja ayingidde mu nnyumba yali kkojja n'ayagala okunsikaasika. Bwe nakugamba nti kkojja ansanze mu nnyumba nga nnyambala ng'ayagala kunkwata, jjajja wagamba nve ku mwana wo n'owolereza kkojja. Jjajja tonjagala. Jjajja akolimidde muzzukulu we n'amugamba nti nkuzaalukuse, tokyali muzzukulu wange, amulumbye na ku ssomero. Omwana ye agamba jjajja ebintu byamukola si birungi, naye ye ng'omwana anywereredde ku Katonda. Essaala ya Katonda okusaba ennyo kwe kumukuumye okumutuusaawo. Jjajja buli wamu agenze mbw amugamba kwegamba jjajja agenda buli wamu agamba abantu nti omwana ono ajjamu embuto, kyokka omwana agamba ye teyeegattangako na muntu yenna. Jjajja agenda akwegamba aspreading obulimba. Njagala ensonga zino oziwulirize bulungi. Wuliriza sayidi zonna ompe endowoozayo. Ku bonna omwana ayogeza mazima oba omwana awayiriza jjajjaawe? Vidiyo yiiyo. Katonda byonna byonna jjajja byonna ddayo n'okola tebigenda kugamba tebigenda kunkwata nanti onsindikira munsindikira ebintu nga nkulaba ne mu kirooto. Nteza ku makya 11 ngende mu nnimiro nnime nga tera oluusi olumu ngenda ku ssomero nga nkaaba amaziga. Mawo jjajja abakoze bubi. Nanti okusoma omuntu omwana omuleka n'agenda nga n'okusomera oluusi ntuuka leeti. Ekyalo tebanjagaliza bamuteekamu ebigambo. Ate okugendera mu bigambo by'abantu banjogerera ebigambo mutuno bunajjamu embuto. Babyogera nga simanyi ne wabajja mu lubuto, simanyi newalufuna. Kakati jjajja namugamba jjajja lwaki tondeka n'ensoma kubanga okusoma kugenda okuntaasa maama wange simanyi gyali ne taata wange kakusoma kugenda okuntaasa kokka. Kati ze kyensuubira n'ekyemu ava kunvumira eri ku poliisi aŋambye abanaku tebayambika bw'omuwa embuzi agiwanyisaamu embwa tanvumi. Singa gyabadde awakanaye singa bagendako mu nsi ey'omwoyo ne bamutwala ne tulaba ne bakusabira ne tulaba. Nze tewali kyukiririza mu Katonda yekka. Nzikiririza mu mizimu gyo naye nzikiririza mu Katonda. Nzikiririza mu Katonda byonna byonna jjajja byonna ddayo n'okola tebigenda kugamba tebigenda kunkwata nanti onsindikira munsindikira ebintu nga nkulaba ne mu kirooto nga mbikulaba bulungi munsindikira. Mu birooto biraba ye ngambiraba nenerwangako ng'olisaba tompitanga jjajja genda oyitaba oli jjajja n'okoli maze tebigenda kunkwata. Katonda yamanyi byonna lwaki Katonda kizewo ekiti. jjajja nawe gyeyisa ekigyosabiramu takyasaba yakoma osaba. Tokyasaba yakoma osaba okukugamba nti oli musezi bakugamba ne mukyaki bayuga nti oli musezi wonna abeekyalo ne bagamba
kati oba obusezi tukole tutya okulumatiza abantu nti bannange ono omusezi oba si musezi okakasa jjajja omusezi asera mmere oba muli abantu jjajja oli musawo omuganda olaba okologana n'emakango ono waggundi omusawo omuganda mama namugamba nga ebyebiseera mama yali afuuwa mindi kubanga ne jjajja agifuuwa mama oyo yafuuwa mindi afuuwa emindi mama okufuuwa emindi nanti nze najuwira nga agifuuwa nga gamba mbu semanga abayita basajja otyo era bwe nali nga ngenda w'omubuulizi ejja nampita naŋŋamba nakwata eddagala lyali lya bulunga naliteekwa no ku mukono nakuuta nelibulira mu mubiri gwe kubanga singa nange enkyalo eyo singa banfunira dde omusajja wangi ye singa nkyali enze nkyogera nga ne Katonda ndaba kubanga jjajja akyogerako nakino eno yagamba kino kubanga nali masinga sawa zino ndi ngenda kola siniyafu jjajja nagamba nekyo owakuba okyali mwana muto twali kufunidde omusajja nagenda olaba ndi mukugyamu ngoye nagenda olaba ko jjajja neŋŋamba ng'ayagala kunsikawo ati Katonzi olagira we nti nze ne mwesikako nenfulumamu nenzuuka nijje nakumana ne mugamba nagamba owayiriza omwana wange era si kusala bigambo nze sisala bigambo njogera ebintu ebyamazima nga ne Katonda nga ndaba nze nzikiriza Katonda kati jjo najja okukulaba nga bebaŋŋambye zijje nkulabe wanvumye bunaku ate kakati Headmaster ngambye ninga embwa family ndala eri awo mu gundi mu ggwanika era yeemu family gye babamanyi nti nno basezi olabako omufu olabako omufu nti olabako omufu wali odduka ekibo ate olaba ebyasiraamu nali sibitegeera era nga nze njagala bya gundi biri bakyatwa mu Uganda nze omutima gwange ogusalawo nga nze kubanga ndi muntu mukulu okugamba nti no ngende mu ddiini lyenjagala naye nga wali musiraamu nali musiraamu naye nga nensomba nga ne kasooli nga mmenyeka wenti naye nga olutuuka okusasulira tebansasulira school fees ate olaba n'amabanja n'obuze Headmaster oyo nanyini ssomero amabanja gajjudde kubanga nasomerako okuva P1 paka P7 oba nasomerako emyaka mingi giweze oba na 13 naye nga nzirigana ebibina lwakugamba nti nno kyoli okugamba mwana yabyogedde sabyogera negundi ne baganda bange singa bali betubeera nabo babadde namugamba mumpola bampita wali nali nanakulumbi yagamba nti nno basoka ne batuulaawo nga bamwaniriza kakati ensonga ndowooza oziwulidde bulungi nnyo ensonga zirimu kalogo kawala kalenzi okusinziira ku ggwe ng'owuliriza vidiyo eno bulungi nnyo omwana ono ensonga y'erimu eggumba ensonga y'omwana ono erimu eggumba ekisookera ddala omuntu yenna omusabi bw'abeera mu bantu ng'ate si basabi nga bo beeraguza tebasobola kukwatagana kati ono jjajja ono muzzukulu we naye ate omuzzukulu ye musabi wa Katonda jjajja musawuzi alimukko ku mpewo ye wa masabo okitegeera kati jjajja bagezezzaako okutula mu nsonga zino omwana agamba mbu ye n'okusoma takyasoma bulungi lwa jjajjaawe ku ssomero bamubanja senese kubanja yenna asoma ku lwa Katonda jjajja yagana okumusasulira school fees simanyi omwana ono kyaba alina genda kukola kubanga omuntu eyandibadde amusasulira akasente ate gwe webali mu kwefunako obuzibu omwana alina epointi omanyi kankubuulire mukimanyi nti ebirooto bino eno bisobola okulaga omuntu akola obubi waba muyinza obutabitegeera n'ebintu bino bituufu omwana ono mutuufu 100%. Buli lwoloota bw'oti n'olaba nga waliwo ekibi ekyagala okutuukako naye ate n'olabamu ekifaananyi ky'omuntu omanya omuntu oyo takwagaliza kirungi ku nsi eno omanya Katonda amukulaze mu kirooto nti omuntu oyo mwegendereze kati ye omwana agamba nti Katonda yakundaga jjajja nti gwe buzibu jjajja gwe buzibu gye ndi ondoga oyagala okundoga bw'oba tonnaba kundoga oyagala okundoga omutima gwo mubi gye ndi Katonda akindaga era abantu abasabi muganda wange kubanga tosaba bulungi essala gyongeremu abantu essala zibakolera zisobola okutaasa kasita obanga omutima gwo guli pure kasita obanga omutima gwo
kwegamanga weewaayo bulungi nnyo n'ekyo ky'osaba Katonda asobola okutaakiriza ebimu ku ebyo ebibi eby'amaanyi okutuukako. Kati omwana ono ekimukuumya okumutuusaawo n'okumuwangaaza ku ddogo lya jjajjaawe ssaala za Mukama. Naye gwe wenna alaba vidiyo eno, opiniyoni yo nkulu nnyo mu nsonga zino. Omanyi wanene no Paalamenti, nze nabagamba vidiyo ze mbaleetera zisukka okubeera just ku mawulire. Lino ssomero tuyiga. Mbaleetera ekintu ekituukawo mu bulamu bwa bulijjo mu nsi gye tutambuliramu eno ey'omwoyo n'omubiri. Nti ebintu ebituuka ku bantu nawe kisobola okukutuukako oba nga kyali kikutuuseeko. So n'olwekyo lino ssomero tuyiga. Kyekirwaki munjagadde nnyo okuba nti tukuze okutuuka eno yonna gye tutuuse. Nti nze sigenda kubaleetera bintu bya kisiru. Nja kukuleetera ekintu either ojja kuseka, kijja kujjako stress, ojja kuyiga, kijja kukusomesa, oba ojja kukaaba, kijja kukaabya amaziga nga kubika. So gwe mukutu guno. Kyekyo lwaki kyemmanyi munjagadde nnyo okutuuka eno. Kati bw'oba ng'olaba vidiyo eno, njagala ompe endowooza yo. Bw'oba omaliriza okulaba ensonga z'omwana ono, njagala omwana ono omuwulirize, then owulirize ne jjajja. Olabe ku bonna, gw'olaba obuzibu omwana ono byayogera ge mazima oba omwana awayiriza jjajjaawe. Ojja kumanya nti ddala kituufu omwana ono alina ensonga yerimu eggumba. Omanyi waliwo abantu abagamba mbu simanyi omukulu tasobya. Kati nze kankubulira omwana ono asobola okuba nga ayogeza mazima. Naye nga jjajja engeri bano abakadde gye beekazaakazaamu beekaliza mu bukadde bwabwe, n'ayogera n'olowooza nti simanyi ayogeza mazima, kumbe akakadde kaneeno kali mu kukweka bulimba bwako nga mubi. Abakadde bano babeera babi naye nga beegonza, asobola n'okukaaba awo amaziga ne yeevulungula ne yeeyambula n'okweyambula. Ono omukadde asobola okweyambula nga yeegaana naye ng'ebintu bino abikola. Ne bano abaana mubawulirizengako, bayita mu bingi ng'abantu bano abakadde nga asobola okukaaba ono amaziga n'okufuka mu ngoye n'azifukamu. Neyeeyambula n'agamba nange nze kati neeyambudde. Naye ng'omutima gwe gujjuddeko ng'omwana mutuufu. So muwulirizanga nnyo abaana. Abantu bano abakadde mubateeke balimba, bakola ebintu emabega g'oluggi eyo. Naye ng'emitima gyabwe gyogera ebintu birala nnyo, ate baba ne zisapule. Aba ne sapule bw'ati n'ogamba oyo tasobola biikira Maaliya ow'empigi ku bikondo. Abakadde kyemmanyi naye waliwo naye alina story ku jjajjaawe. Naye ensonga ndowooza muzirabye, mpe endowooza yo mu comment section awo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwabale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Mbaagala nnyo baganda bange mwenna abeekumira ku mukutu guno. So mbere bulungi, Omukama Katonda abankuumire. Ate n'abakusubscribinga yanguwa dduka misinde kona mukade. Eno YouTube channel yo tolina kugisubwa kubanga ebeerako waakatomoni. Mubere bulungi, Omukama Katonda abankuumire. Mweraba.